Okay, akaimba kabuli bulungi nnyo kabuli wafande Johnson amaze kubanga ate ansala kone joiteno ngagama ati abaddewo atafuka mbili mana kakitegeeza ki bulijjo njogera wano leka nsoke muzeko owuliriza akazindala ako otyo wow abali ku 9.8 Metro FM radio yaffe radio ekyasinze mu ggwanga ekikuba n'ekifafagula kiteeka ku nsonda paka ku nsonda ne Winnie Buria mukwano gwange ate mwanyinaze omulungi bannange kino kyo kiri maasivu oluyimba badde ombuuza lutegeeza ki lugamba nti buli viivi lirifukamira Katonda amaviyase azafukimiri mana buli viivi lyonna lirifukamirira Katonda oba okyaluwa oba okyatambulirawa oba okyakikwasaganya mu magezi ki naye buli ssaawa yonna wonna ojja kufukamirira Katonda kati engeri gyogamba nti wakwate n'omukono ogw'ekyuma wandukyuse nga bukyali n'ofukamirira Katonda ng'akyasobola kukola ki okuyamba ate nga togenze kubaamu emiguwa sabanye biki waawo okay afane sense okulabasemu nze nsinze nange nsinze okubasinkana amanya gaffe amanya nga bw'oyogedde afande Johnson naye afande nabagamba tere balinnya kuba mulimu nze twebaze Johnson mukwano gwammwe mulungi ate mbagala nnyo okusinga nga bwe mweyagala we mukoma okweyagala nze wendandikira mukama ffe yebazibwe webale kwasaganya kintu tukikuba ntukiteeka ku level eddako obadde obulitiwo nga nfumba manyina gamba sitera kufumba mmere nga teriimu munnyo ate sitera kwerabira munnyo kati nsooka kuteekamu munnyo webanga caayi nsooka kuteeramu amajani nteekamu kasukali n'olyanga kasukali kakoze eki kanoze nga wini bwonywa kacaayi kentabudde kakaawa nga mbudde bw'empewo kati nteeramu kakaawa n'olyako gamba erinnya ekitiibwa kimuddiza ya Emmanuel kubanga yatuyambye olukimu kyonna ekyo kibadde kitya okuva twamaliza konsati yaffe kibadde maasivu kubanga kati bw'ogenda kulaba ndowooza music gwe tuyina abawuliriza bajja kusalawo kubanga music mungi tukubye kati buli style tulese worship tulese reggae tulese rumba tulese dancehall buli level tuwali omuntu ali eri mu kyalo tumutuukako ali mu kibuga tubeera naye nga twogera naye kati ekintu windi gwokiraba oti ekintu kyekyo okay obuliwo bimba bonde bwanene bungi obupya okay oyagala tusooke tusabukule kayimba kyeri abantu waliwo oluyimba lwe bayita tuguhembe okay kitegeeza ki nti omuliro tugukume fire burning omuliro gusigale nga gukola ki nga gwaka okay kasooke tukawulire Metro FM essanyu Metro FM essanyu Mushambano kanyirayo mukama kanyirayo mushambano kanyirayo mukama tukuhembe murambi tuhembe tukuhembe mana tukuhembe
abamusantu tuhembo muro Kona. Tuguhembe. Kona. Kona. Tuguhembe Gotaba toast tuguhembo muro tuguhembe kako kawulidde bulungi nnyo tuguhembe tugukuma muri obusigalinga gwaka eyo ku mirimu gyokolera mu famire yo wennyini mu bantu boyina mu Uganda woli nyinnyonyi ng'okubya omuliro nga gwaka nguguliko n'obumansuka ese bafande akayimba kwakafulumizaawa twakakakolera mu studio producer bamuyita Tuke akolera ku studio ye z'amaanyi kubanga siyawano kani akakuwandiikira nakewandikira ekyokwewandiikira kyogamba gwe okola ennyimba zange zonna siina mukono gwa mulala esebo ku noti 392 kogendo oyita obeeko kyogamba Afande Johnson ngabo omulidde hello wanji nasa bulungi wasota matone Apande mukama yengasibwe. Haleluya. Amina. Wabale kuyikumba mukwano. Ekitiibwa tukiddisa mukama atuwekisa. Era mbaddewo naye ngenda. Sisobola kubeerabira mwe bange. Ate nze wamu. Amina. Okay, twanze ke batu matoni babagambye nze nkugambye omanyi wano ku metro kasitubula omanye nze nagamba metro fo basinga okukwasaganya hello wanji sebo kale tata naye kibaikanye ono yes sebo muyimbi omulidde ndegiriya nnyo mpozo gwe Esebo. Wanji? Nayimba oluyimba baluyita Urera. Oza bamitaka erinnya taitu atera bidde. Okay, dakikasigaza 15 kayimba kyakano kegatube. Wali oluyimba baluyita Nikukunda. Nkwagala. Nikukunda. Yesu niwe ndukukunda abandi no basinga Yesu no basinga bona Yesu niwe ndukukunda abandi no basinga Yesu no basinga bona ndukukunda Yesu niwe ndukukunda abandi no basinga Yesu no basinga bona okiwe niwe ine rukundo yenyini Show
kira eyo mwana w'omuntu never do without Jesus. He's my oxygen. Niwe mwika gwanje gundu kwisya hurro kunkutaka hurra rukundo yawo kwe kuntagisa mukama hurra kunkutaka hurra rukundo yawo kwe kuntagisa mukama kunda. Okay. Akaimba kauli bulungi nnyo banne yafande. Obuyimba bunatengolese nkuba mpya. Ngulaje 2019 Esebo. ati tuyine nyime na resi cyane mu studio ze tureta Obuyimba bulungi. tusosotodeko jese Amazima. Tulidde okulaba katembi bola osobola okulaba nga abantu bibagira. Enyimba rhythm ojiwulira. Erulimba. Vibe ye. Ezo za tabu afika sokonamu. Esebo. N'abawuliza ba metro ne bakonamu. Wachibete abantu mukusooka batandika ng'okuvumirira abalokola bagendayo erine nga manya neri wali aboononefu twetaaga okumenya mukama Katonda ate nga bwebwo buyimba bwebwo ninkukunda ogamba nti I love you amaziba osobola kugiyimbira omuwala enkya n'akuyuwa okitegeera osobola kugiyimbira nti I love you sweetheart n'akuyuwa enkya n'akudisappointinga naye bw'ogamba nti I love you my Jesus oyo tayuwa bagamba nti kibe kibeera. Okay, kunoti 392 kinana mtana 393 nyama ndazo mnana mwendazo mnana bako chogamba. Hello. Wanjisebu. Kale tata na ufiza metro. Esebo. Amina. Okay, twanzege oweka senge wabale kubanga toyimbi obimbo obunyuma. In fact, eno kubampya. Obimba busufu. Anti sera byakuba. Sincerely speaking, obimba bulungi. Tojja bupika. Lonti bajjajjulira. Hello. Wanji. Kale tata no okuliriza. Yes, Mbule. Etata. Nyimba za dini bakungana kwa masjidi wera tunava kwenda kumwera dolinda dini chogere kwicho na mwindi sana nyinga limwe ensonga bafande bandi ne ya bandi na nyimba nyingi ora makulira kusala mukama Katonda esebo bamuongeza madara kwendele kwa ndisega amina tuchwara mnyere Yesu kaimba chakala fande waliwo ulimba balita abafarisayo lwaki wakaku abafarisayo munange wino gojja mu kyalo n'ogamba kandete muganda wange twakula fenna twazulunda fenna omutuusa mu kibuga ate yakutunda ayagala omulimu gw'obadde okola aguyingire katukawulire Oitabe kwano to kati baranemo kaiba enenemo emoso yaba beba kurwanyisa emoso situra kaibe baranemo Farisayo bonga banji baralenga bebanji Farisayo bonga banji baralenga bebanji Farisayo bonga banji baralenga bebanji Balabyenga bebanji kale jajja kini beyongera bo balabyenga bebanji wayambanga banji balalenga bebanji ogenda kwanjula ne beyongera bo balalenga bebanji yotoyimbiranga banji balalenga bebanji ojja kukyala beyongera ogenda kwenga ne beyongera bo balalenga bebanji obera bulungi ne beyongera bo balalenga bebanji gamba tokolera beyongera bo balalenga bebanji batake Yesu ngabanji balalenga bebanji batawa yibu bataka basuzi balalenga bebanji batawa marisa bataka basuzi balalenga bebanji batale mfano joba bataka basuzi balalenga bebanji ojo yamba bataka basuzi balalenga bebanji ekana yali na basuzi balalenga bebanji yamba uni wali ya basuzi balalenga bebanji iri wali ya basuzi Sino
Wali wabasunzi balalinga bebanji wali wabasunzi Yusufu wali wabasunzi balalinga bebanji olina abasunzi boyambye babadde abasunzi bojoyamba babadde abasunzi baje wamalisa bajanga abasunzi kulira basura tebebaka basura nga boogera basura nga baroga bakulwanyise bakulemese tito olufumberwa tito olusomesa transe akayimba abafarisayo waliwo jjajja nga aliyo namasinda bamuyita Salongo Musisi angambye akayimba ako abafarisayo ate kamukoledde nnyonyonyonyo nagamba Winnie Afande yafaanana atya angambye obuyimba bwo bumunyumidde nnyonyonyonyo era abafarisayo akayimba ako akaweerezaako omukulu bantu balamu omwami omwavu gwe mulabyawo naga nti balina abafarisayo ababali obubi naye okubya akayimba kamwadde omukisa agenda kusenda ebifo ebitali bisende mubayitewo nga abafarisayo babuze Hello. Owai. Hello. Wanjisebo. Kale nawe kuliza Metro. Mukwano network ekusumbwa afande. Kyakiriwo kati. Ekiriwo waka. Kubanga ndowooza muwulira waka yetu muwulidde. Tumuyiye buyiyi. Esebo. Wabula tugambye omwaka guno Winnie tugenda kukola concert. Kubanga twagala tuleetera abantu ennyimba. Kubanga mpulira nga efumbiro esebo ekyoto tikinaba kuzikira ngakigenda maaso ekyoto kyongera ku bwongezi twongeramo bwongezi ki so fo kuva ku launch we yagwa kiki ekikyuseewo kiki ekikyuseewo mulamu bwazinga gwe tulabye nga tutambula katukubanga tutambudde tubagenze mu bifo bya njawulo abantu abalala tebatumanyi kati basitegeera omuntu akubira esimu n'agamba n'abaserikale balokoka gwayimba ennyimba ezo nga tasobola kukikkiriza kati ekyo nindaba nga opportunity y'amaanyi ate niŋŋamba nti engeri abantu gye banjagadde ate ne bagala music wafande omanyi basobola kwagala music ate ne barejectinga nanyini music beba byanjawulo kati nze banjagadde ate ne music ne bakola ki ningamba mukama bankolere bulungi obutogerekeka ate nebasa Metro munfudde ensonga nze mu Kampala mpoza abala bwe bananoonya bunoonya naye Metro munfudde kindi Metro mukikubye mukiteeka ku level eddako ate ebbango mulwanise abantu basobola butya ofuna music wangu osobola mufuna buli wamu wonna woobeera ku library osobola kugenda ku YouTube osobola kugenda ku channel zaffe zonna Twitter Instagram osobola kuzinoonya ng'okikuba osobola kugenda n'onoonya neko esebo onoonya oteekamu ali ku Facebook oteekamu Afande Johnson music oba noba oteekamu Afande Johnson oba onfuna dakika zino ziweddeyo ezaffe naye nga bizibu ki bw'osanzeemu ku sofa obuzibu tunoonya ba sponsors y'abantu abatwegattako ekintu kino tukiteeka ku eddaala eriddako omuntu omu olaba nga bw'okimanyi nti omujaasi owekakaba n'ogamba kampeereze katonda n'agabirira naye bwakugattako abantu eyo gye mutambulira tusobola kuba ntukiteeka ate ku level endala kigambo ki kyoyinza okugamba abaana baagala okujoininga music naddala wa gospel bajje nga tebaze kulwana bajje nga baze kuweereza katonda bajje nga tebaze kugamba nti baagala bakole ennyimba 10 bategere keke bamanyibwe wabula basabire oluyimba lwe bagenda okukuba lubeereko amafuta omuntu anaaluwulira abe nga alina testimony kayimba kikwagala tusembyeyo akayimba ke twandisembezaayo ndowooza ureera ogiraba otya ureera kale katukateekeo then tukomeo tusiibule Metro FM essanyu lyo Metro Yeah.
wabaye na sandi urera urera mana urera mana urera mana urera mana urera okay afande robudde tujja kubanga tetusukawa naye nga njagala bebazeeko abantu bo abakubereddewo njagala kwebaza nesebebaza abannayuganda abali ebweru w'eggwanga njagala kwebaliza ddala abambeereddewo wini bulya mukama kw'omukisa afande Captain Francis Babu oyo ndowooza kyali kirooto kyaffe naffe nga bwe tusaba nti mukama muwangaaze okuteekako redi eno netukola obulungi obutogerekeka ne management yonna Musawo Tinta papa Abeke then bwengenda ku tumwebaze Godfrey Kabogoza tiimu afande Johnson entire family eyo family namba oya n'olusungu lwange nga ndujeyo mu wardrobe awo omanyike fantastic oyo tiimu ekikubina kati weebali bannange mbebalire ddala njagala kwebaliza ddala abawagizi baffe mwebalire ddala ate waliwo gwe bayita Rwasama Matini Big Masavu oyo atembeya music nga osinga okukiwulira natuuka ejjinja nga music atambula ng'ali ku ground ningamba Rwasama mukama akuwa omukisa bannange mwebalire ddala ntubirako ekanisa ya House of Prayer Ministry International omusumba wange Aloysius omusumba wange omubwati ankola obulungi obutogerekeka entire family for House of Prayer Ministry mbagala nnyo mbagaliza ennaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera wali mu kisaawe Nambole Independence Night tugenda kubeera massive tujja kipika Pulidde akantu ka dina kajjaddi. Dina twagala kutegeka dina nga bukadde bubiri kakadde kamu naye ng'ekigenda okubeera ku dina planning nga ogikolera ku Pearl of Africa Hotel Nakasero naye ate tebo ya metro yeweri eyo yagituulako negazanya byokulya byonna ebyo tujja kwepangako bwekiti bumanyi nga bonakyandolinga tweyanzanye siyinza kubanga tensukawo mukulu bantu balamagera kubanga te ajjane kadonkamu ne bazanyo bambi timu afane Johnson mwe bali tubeerawo mwe bali kubeerawo mwe bali tambula naye Godfrey mwebaze bambi we bali nyobere ddala nali kutaddeyo naye mungejja okolera eri ewalala ate musumbayizo gawaye kabogoza mwe bali nyobere ddala mwe bali kutuvuga mwe bali twagala nenga tongera okuwagira ate afande music wejali ku YouTube ku Facebook ku kibyonna bifune byonna gye kubanga tufuna bulungi nnyo katugende ku Moon TV mu program abadde katonda tukatagana na korencha program ejja kubeera bukedde butyanga nesenga sebanga no mugeye ago bayita Kabuye Ronald Viano kale wakadonka mukaje mbere bulungi mweraba